Kadaama TV gyebaleko ssebo. Nze mbadde nakyenkwebuuzaako ssebo wa Kadaama TV. Nze ndi eno Jordan naye contract yange yaggwaako. Mbadde nali wakuddayo guno omwezi June. Naye nagwo guno gugenda kuggwako boosi bange baŋŋamba nti bakyali ku paperwork. Kyembuuza omwezi omulamba n'ekitundu paperwork kyoyo gwe baliko. Tukyatambuza mpapula kyembuuza ssebo nti wamma ddala kituufu kisoboka omwezi mulamba n'ekitundu titutambuza mpapula. Kyembadde nsaba onziremuuko ssebo wa Kadaama TV. Nze ndi eno Jordan. Nga nze binsobedde mpulira nkooye emyaka 3 years nga ndi eno Jordan mpulira nkooye omubiri gwonna gunnuma nkooye naye simanyi kye neebuuza baba batambuza mpapula ki ezo omwezi omulamba n'ekitundu. Nakuno gw'omukaaga guno gugenda kuggwako sinnaba baŋŋamba ebintu bikyali. Kadaama TV eyo Kadaama we Jordan nga yeebuuza kiki ekimaze ebbanga lyonna nga bagamba batambuza mpapula. Era batambuza mpapula ki? Tugenda kuddako emabega awo olabe stories etubadde tubaleetera. Ojja kwekanga stories zino zonna zifaanagana lwakuba si ze zimu. Omulala bamuyita mu tiketi enfu, omulala ne bamuyita mu kulimba nti yabbe gold, omulala ne bamuyita mu kubeera nga bagamba nti nno takyasoboka takyabawulira naye ng'embeera eno yonna yakubeera nga bakadaama babbula. Kadaama engeri gye balimu babbula kitegeeza nti tewali boosi kakati ayagala kubeera nga atakadaama. Muyinza n'okuba kati mutandise okwewuunya n'ogamba abantu luli abaali tebanjagala nga banfaako nnyo. Kigamba nti bakufaako naye balaba nti embeera egenda eyonooneka ng'ate embeera ekyayonooneka. Kuba kati twabeera ne corona first wave ne tuddako kati tugamba tuli mu second wave, oyinza okugeza nga waliyo third, fourth biki ng'ekintu kikyeyongera mu maaso ng'ekintu tekinnatereera. Kakitegeeza gye bujja eyo gye tutamanyi wayinza okubeera nga weeyongera obuzibu. Omanyi ekintu okirabira ku kiki ekiriwo. Singa corona eri yasooka abadde akendeera twaligambye mu maaso gye bujja ekintu kijja kendeera. Naye bw'oba olaba ekintu kino kyonna gye kigenda kyeyongera bweyongezi. Tubaddeko ne first tuze second tujja genda nga batuteerawo n'ebintu ebirala bye tutaasobole. Kakati bwe tudda ku Kadaama ono njagala tusooke twogere ku Kadaama yali e Oman. Ekintu kirala kyefaananyizaako bwe kiti. Kadaama oyo naye yatuuka ng'amalako contract ye. Bw'amalako contract nga bamugamba awuubewo ekisiibo. Ng'awuuba ekisiibo ng'agenda paka mu mwezi gwali gwakume. Ku mwezi tegwali gwakuna ne beekwasa mbu yatolosezza ekinyonyi. Balina ekinyonyi kyabwe ne beekwasa nti batolosezza ekinyonyi. Jjukira nti baali bamuterekera ssente zonna. In fact baali tebazimuterekera nzimuterekera. Baamugambanga nti ssente zo engeri gye tutakyasobola kuweereza ssente e Uganda. Ky'oba okola ssente zo katuzikutereke tugenda zikuwa omulundi gumu kasita oli kumpi genda. Olwamala ne beefuula mbu n'atolosezza ekinyonyi. Tebaamuwadde n'ekikumi. Ate ne bamugamba alina okubeera ng'akola. So kakati waliwo babboosi abali mu kunyigiriza obunyigiriza bakadaamu b'abakozi. Ne tubaleetera ne gundi Kadaama eyali owe Saudi. Kadaama owe Saudi naye mujjukira ebyamubeerako. Kadaama owe Saudi yatuuka nga contract ye eggwako ne bamukozesa era ekisiibo. Bakadaama bonna abasinga contract zaabwe nga zigweddeko nga wabulayo ebbanga ttono nnyo ekisiibo kituuke baabagamba babayambe ekisiibo bakitwalirize. Olwamala Kadaama amala okumalako contract ye wayitawo ebbanga ndowooza ebbanga lyali lya myezi 6 ebintu ne bibula. Ebintu ebyo byabula baabiteeka Kadaama naye ng'ate mu gundi omwo mwennyini mwalimu Kadaama eyali yava mu Indonesia. Naye nze nsuubira n'ono Kadaama yali ava mu Indonesia point yali nti no naye yali atutte ebintu ebyo.
point yali nti Kadaama ono baagala mwekwasa okubeera nga bamulaga nti n'ebintu byabwe byabula baleme okubeera nga bamusasula ssente zaabwe. Tutwala okuwooninga Kadaama yenna nga boosi wakuterekera ssente. Boosi wajja kulya ssente ku mbeera nga bw'eri kaakati, tokkiriza boosi wo yenna kuterekera ssente. Ssente zo zisukuma e Uganda kuba wano we turisiivingira wakyali waggule. Kadaama we bw'atuuka ebbanga lye nga liri kumpi buggwako, abagamba tiketi ne beefuula nti bamugulidde tiketi. Tiketi ziri twabagamba nti ziri fake. Kati atuuka mbw'agenda kufuluma bamutwale ku nnyonyi. Ne bacekinga ne bagamba nti n'ebintu bibuze. N'agamba mucekinga ebbaaga yange mulabe oba mulimu ebintu. Ne bagamba gw'omanyi wabitadde olabika obadde obibbye ng'ogenda kudda nayo e Uganda. Naye nga first of all tiketi yali nfu. So mwegendereze kuba kati mu butuufu bw'oba ogamba Kadaama ono maze omupaakingira ebintu bye oba amaze okupaakinga ebintu bye agenda Uganda n'ogamba chain, masaawa, gold we yenna abuze. Ddala mu butuufu Kadaama asobola okufuluma mu nnyumba y'Omuwarabu ng'alina ebintu ebyo. Kuba tujja gamba nti yabimira nti oba bimuli mu lubuto. Ate ne bwe bibeera bikuli mu lubuto mutwale ku kisaawe waliwo scanning machine. Scanning machine ne bw'oba omize akantu nga kuuma akatono nnyo ekulaga wali ne kugamba mu lubuto olwo mulimu ekintu bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Lwakuba Kadaama kale Katonda teyamuwa magezi ago kuba bagamba nti bagende ku kisaawe mu scanning machine balabe oba mu lubuto mulimu ekintu. Era Kadaama bw'atyo bwe yavaamu paka ku deportation nga tafunye wadde n'ekikumi bo nga bagamba nti yatutte ebintu. Ate awo ne weewuunyiza oba weewuunya amateeka g'e Saudi. Ddala mu butuufu bagambye obbe gold bakututte ku poliisi. Poliisi y'e Saudi teyina bukugu bulaga nti omuntu alina gold mu lubuto oba talina gold mu lubuto. Mucekinze ebbaage yange yonna teriimu kintu kyonna. Lwaki mubeera temumanyi nti bano abantu beekwasa bwekwasa? So banaye mugenderere nnyo abantu bano mubagenderere ddala. Kadaama w'e Jordan bw'atyo naye bw'ali batandise okumubuzaabuza bamugamba bino bamugamba biri naye nga kuno kwonna kubuzaabuza kuba bamugamba nti tiketi ye empapula ze infact bagambye empapula ze kati bakazigobera omwezi gumu n'ekitundu. Nze ngamba bino bya bulimba. Tewali mpapula muntu zonna z'ogoba ng'odda ewammwe. Boosi wo abeera ne tiketi n'akufunira exit visa n'okomawo e Uganda. Kikyo kyokka. Kuba jjukira ono Kadaama sigamba nti oba bino ebya corona test byonna yabimala kuba twaligambye nti oba bagoba corona test oba biki naye ate ne bw'obeera nga ogenze ku corona test maximum zaalibadde nga 2 weeks n'ofuna results. So wano tewali mpapula. Tulina okweyisa obwongo. Tewali mpapula Muwarabu gy'agoba okuggyako okubuzaabuza Kadaama ono. Kati atugambye ali mwezi gumu n'ekitundu n'ajja kudda wano atubuulire nga n'omwaka guweddeko nga talina gy'alaze nga bagamba bakyagoba ku mpapula. Naye empapula ezikuzza ewammwe ebeera air ticket, exit n'eyakati bw'obeera ng'olina certificate ekulaga nti oli corona free oba oluusi n'obeera ng'ogaseeko ne vaccination ne bakuvaccinatinga. Byo byokka. Kadaama TV gyebaleko ssebo. Nze mbadde nakyenkwebuuzaako ssebo wa Kadaama TV. Nze ndi eno Jordan naye contract yange yaggwako. Mbadde nali wakuddayo guno omwezi June. Naye nagwo guno gugenda kuggwako boosi bange baŋŋamba nti bakyakola bakyali ku paperwork. Kyembuuza omwezi omulamba n'ekitundu abeera paperwork kyoyo gwe baliko. Tukyatambuza mpapula kyembuuza ssebo nti wamma ddala kituufu kisoboka omwezi mulamba n'ekitundu titutambuza mpapula. Kyembadde nsaba onziremuuko ssebo wa Kadaama TV. Nga nze binsobedde mpulira nkooye emyaka 3 years nga ndi eno Jordan mpulira nkooye omubiri gwonna gunnuma nkooye naye simanyi kye neebuuza baba batambuza mpapula kyezo omwezi omulamba n'ekitundu. Nakuno gw'omukaaga guno gugenda kuggwako.